Weewaawo nkwaniriza nnyo ekiro kya ku mawulire agataliiko nfuufu. Nkubaza nnyo gy'osinziira okutulaba. Nze Sharifa Bakatamale tuzze n'amawulire amalala mangi gogenda okulaba. Nkusaba okkirize tufune ebikulu n'oluvannyuma tugenda gakutuusaako mu bwejjevu bwago. Ebikulu mu gataliiko nfuufu babiwagiddwa. PDB Chalenga Tonto kati ali ku mutindo gwa Siona abasuubuzi mutusange kiwatule oba ku 0752 yengeri gye baziyizamu okusaasanya kawuka ka siriimu. Ate ggwe Abakulira enzikiriza ezikiririza mu Kristo baagala okulonda kw'omwaka okujja kwongezebweyo. Bagamba nti embeera eriwo tesanyusa. Tuyimirize okulonda kuno. Wakiri emyaka 3 embere mala okukakkana. Abasajja b'abantu bakuba baaba. Abazigu balumbye ebyalo ne bakuba batuuze emiggo n'okunyaga ssente ze bagabanye mu kibiina. Nasanze agudde wano. Pulezidenti Museveni asagudde akalulu e Masaka n'asaba abavubuka okutandika okulonda ssente z'emisolo gye ziraga. Mulondoole essente zino ez'emisolo ziragawa. Poliisi erwanaganya ne John Katumba eyeesimbyewo ku bwa pulezidenti okukakana nga bamukubye. Mama musirikale bamukyali mumuleke mwe. Ewa nyongere kwaniriza ku mawulire agataliiko nfuufu. Akasaga tulimu ka byabufuzi era nga bo abakulira enzikiriza ezisunsuluta Kristo mu kibiina kya Uganda Joint Christian Council nga bakulembeddwa mu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga baagala okulonda kwongezebweyo waakiri emyaka 3 olw'embeera gye bagamba tetasanyusa. Bano babadde bali mu kuwa obubaka obwa Ssekukkulu. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga ssentebe wa Uganda Joint Christian Council abadde obubaka bw'amazaalibwa nga babadde ku Popo Memorial Center mu Ndeeba. Mubaka w'enekulu y'ekibiina Sikwebasa Katonda olw'obukumi bw'abadde abantu be ng'akubagiza n'abafiiddwa abantu baabwe n'ajjukiza abakkiriza obukulu bwa Ssekukkulu. Ategeeza nti bo ng'abakulembeze bingi ebirabiddwa okuviirira mu kamyufu nenga ebimu biyitise ne basalwa byogereko. Bagamba nti singira ddala okuba lumu bantu abagamba nti obulwadde bwa COVID-19 tebuliyo n'akakisa nti obulwadde buno gye buli era ngattira ddala n'abakubiriza okugwirira amateeka ga SEO Ministry ey'ebyobulamu. Ekituluma kwe kulaba nti obulwadde buno obwajja bannanga abamalooza nti tebuliyo ne bannanga gye buli baatuwa kye tusaanidde okukola: okunaaba mu ngalo, okwambala enkampa, kibayita SOPs, Standard Operating Procedures, zonna tuzimanyi bulungi. Abamu bazigoberera, abalala tebazigoberera. Azira mu kusaba Mbego okwamuwulira amatoofu Sosi y'amakyamu nga bw'azakyogera. Y'ensonga waliwo bambega mukolo gwammwe ate gubeere mutuufu, si kuwaayiriza bakuteekawo byammwe, naye okulaba nti wabanga waliwo akabenja akagenda okuva mu kitundu bekikwatako bamanya ate n'okukataliza. Yenyamidde olw'abantu abamu abeesimbyewo nga beewulira okutta banna abeesinga bawangulwa. N'olwekyo nasaba gavumenti okwongeza okulonda waakiri emyaka 3 olw'obulwadde bwa COVID-19 ne kitta abantu ku sipiidi eyayiiriire. N'engeri abantu gye bakubyemu okubira ddala mu kamyufu ne mu bibiina byokka baakubagananga. Kati ki ekinaddirira? Y'ensonga lwaki tusaba gavumenti yaffe tuyimirize okulonda kuno. Waakiri emyaka 3 embeera emala okukakkana. Asebeni gavumenti nga tunnatuuka mu kulonda ekkiriza abantu bonna abanaazuulirwa nga bulina obulwadde bwa COVID-19 ebeeko kyekolawo. Asibye obuyinza budde sipiika nga Ssemateeka balagira etteeka lya Uganda, Constitution ya Uganda egamba nti wabeerawo embeera ng'eyo obuyinza buddira sipiika wa Parliament n'abeera nga yafuuse omutwe gw'eggwanga. Ssaabasumba yogedde ne ku ddembe ly'obwebange nti nayo lyatuwa bakatonda so si gavumenti ng'akubiriza abantu basome bulungi Ssemateeka bagitegere bulungi balekerawo okusoseregana. Terituweebwa ggwanga naye Katonda yalituwa. Eggwanga lituyamba buyambi okulikuuma obulungi naye nga si kirabo nti kiva mu gavumenti. Azina abantu okumya obutabanka mu maka okutulugunya abaana okwakuba emiggo
n'okubambulamu engoye yenyemidinulwa abantu abatulugunya bannaabwe olwalangizi bambalisa ebibiina n'ategeeza nti omuntu waddembe okwagira kyaba ayagala. Ebibiina by'obufuzi byalonda kala zaabyo naye omu awakanya ekibiina ekirala bw'alaba oli ng'ayambadde kala gy'atayagala amwambulamu bwambuzi. Bw'atuuse ku poliisi bano abagambye nti balina okukuuma abantu n'ebintu bye engeri gyakubamu emigo tesaana. Abamu babattira ku liiso abalala ate ne bababonereza nnyo. Bw'oba ng'oyingidde Uganda Police Force, Uganda yaffe ffenna. Akomekereza ng'ayagaliza bannayuganda Pulezidenti Museveni ne Ssaabasajja Kabaka n'abantu bonna mazaalibwa ag'essanyu. Nga nsookera ku bagobezi ba Kristu n'abalala tubaagaliza amazaalibwa amalungi n'omwaka omujja omulungi. Sise birungi ne Procopio Sirumbe bakusakidde eggulu eno Babukedde TV. Ye Pulezidenti Yoweri Museveni asibye mu bitundu by'e Masaka ng'anoonya akalulu. Eno gy'asinzidde n'asaba abavubuka okulondoola ssente ez'emisolo yonna gye zigenda. Akwatidde ekibiina ky'NRM bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asabye abavubuka okutandika okulondoola ssente ez'emisolo gye ziraga. N'olwekyo nandibasabye n'okusingamu abavubuka okuba kati mulondoole esente zino ez'emisolo ziragawa. Asomesezza abantu b'e Masaka nti bwe banaabeera balonda abantu banaasobola okukolagana nabo obulungi mu paalamenti nga bayisa amateeka okusinga agatunuulira ebyetaago by'abantu okuli amagye agaggumidde, enguudo, eggaali y'omukka, ebyobujjanjabi, amasomero n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Okwogera bino Pulezidenti Museveni abadde mu bitundu bya Greater Masaka ng'anoonya akalulu era ng'asisinkanya abakulembeze abava mu disitulikiti y'e Kalangala, Bukoma, Nsimbi, Kalungu, Masaka City, Masaka, Sembabule ne Lwengo. Ng'ensisinkano eno ebadde ku Liberation Square mu kibuga Masaka. Twongere ssente mu nsawo zino, twongere ssente mu nsawo y'abakyala, mu nsawo y'abavubuka, mu nsawo y'emyoga, mu nsawo ya Operation Wealth Creation, tugobe obwavu mu maka gaffe. Museveni abuulidde abeeno obutalonda nga beesigamye ku mawanga n'amadiini wabula batunuulire obusobozi kubanga ebyobufuzi bigendereddwamu okutumbula embeera ennungi ey'abantu. Tosobola okuwulira Museveni oba ani wa NRM ayogera ku mawanga n'eddiini. Eddiini omubyobufuzi eddiini erina olubimbi lwayo. Pulezidenti eri asabye bannayuganda okukomya okweraliikirira olw'ebbula ly'emirimu wabula n'abakubiriza okwettanira emirimu eginaabajja mu bwavu baleme okwesigama ku kulima emmere ey'okulya era n'asuubiza okwongera ssente mu nteekateeka za gavumenti ez'okwejja mu bwavu. Abakolera olubuto lwokka tulina okubazukusa bakolere olubuto wamu n'ensawo ate bakozesa ekibalo. Omumyuka wa Pulezidenti Edward Kiwanuka Ssekandi asabye bannamasaka bonna ne disitulikiti eziriraanyeewo okulonda Pulezidenti Museveni olw'ebyo by'abakoledde naddala okubawa ekibuga. Twebaza enguudo nga Kampala Masaka olw'ennyendo Bukakkata, Vira Maria Bukoma Nsimbi, webale okubunyisa amasannyalaze n'amazzi mu byalo wamu n'okufuula ekibuga kyaffe Masaka City. Abakulembeze ab'enjawulo nga bakulembeddwamu minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Sam Kahamba Kuteesa bannyonnyodde ku gavumenti byekoze mu disitulikiti ze bakiikirira n'enteekateeka ya Skilling Uganda eyambye abavubuka abangi. We have campaign committees at every village consisting of 48 people every village. Tugende mu maaso n'okutraininga abavubuka baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi okulaba nga babaako ate kibasobola okukola. Mulonde structure ye NRM n'okuva ku president mukkirire paka ku councillors abali ku ground. Kati baagala abalimi b'emmwanyi bayambibwe wasibwewo ssente ezibayambako mu kulima kubanga n'ebbeeyi yazo egudde. Era ebbeeyi y'emmwanyi ebadde n'ebirime ebirala
efunye obuzibu lwa ntambuza. Museveni afundikidde na kutongoza katabo akawandikiddwa omumyuka w'Edward Kiwanuka Sekandi era nabo ne bamuwa ebirabo. It is my honor to launch this booklet authored by His Excellency the Vice President. Robin Anantare yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Batalina mboyana Mukama yatuwaka kutekwata ngabo mulwanirizi w'eddembe atalina mboyana. Ye John Katumba asibye mu district ye Fort Portal wabula eno jasikasikanyiziddwa n'abasirikale abadde balwanyisa abamukuuma era gye biggweredde ng'akubiddwamuko ne kumpi. Watuuse mu katale k'empanga olwo avudde mu motoka ye n'atandika okuperereza bamuwa akalulu. Poliisi ng'eduumirwa John Oese balagidde Katumba n'abantu be okuyita mu luguudo oludde e Kamwenge badde Kasusu wabula si wakati mu kibuga nga bwe yabadde ategese. But why do you want to take one route going to Rome? Let me tell you. Is it one route going to Rome? Where we are going to Rome, yet we have no, there are so many routes leading to Rome. Bwe batuuse ku Kalamaga stage olwo era poliisi n'emugaana okuyingira akabuga k'ekibogo ekimuviiriddeko okutuula mu luguudo wakati. Why are you portraying a bad image on our nation? To the venue where he's supposed to go and address them. Kasusu. Oluvannyuma addukidde mu ssundiro lya Total era we baddiddemu okulwanagana. Don't touch me. You don't know who you are touching. You don't know who you are. Who are you touching? Who are you touching? Mu ngeri y'emu Engineer Patrick Oboya Mulyati akwatidde ekibiina kya FDC Bendera okunoonya akalulu akutandikidde ku katale Kayibanda Dairy Market oluvannyuma ne yeeyongerayo mu bitundu ebirala okubadde disitulikiti y'e Kazo n'Embalala City. An LC2 chairperson 240,000 shillings so that they do not receive money from you. Kyokka eno Powa sijja abadde alina okusookera okukuba olukuŋŋaana era poliisi ebadde yeebulungudde ekitundu. Jobs for everybody. Oluvannyuma Powa yeeyongeddeyo mu disitulikiti y'e Kazonge eno asookedde kitongole kigagga ekisangibwa engaali ya Saabu County n'abasaba okumulonda era n'abasuubiza okubakolera ku bizibu byabwe. The kind of drugs that come into this country. Yeeyongeddeyo mu bitundu ebyenjawulo kyokka bw'atuuse Rwanyamahembe asanze poliisi esazeeko ekkuba eriyita mu katale k'omubuulo. Bw'avudde eno ayolekedde disitulikiti y'e Kiruhura wakati Powa bw'avudde eno agenze ekituula nakyo ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kiruhura gyaguddewo woofiisi era n'akubiriza abaayo okugikozesa obulungi nga bwongera ku buwagizi bw'ekibiina ekya FDC. Oluvannyuma Powa Yibanda gye yasookedde era n'akuba olukuŋŋaana ku kisaawe kya Ibanda Saza Grounds ng'ate beewadde amabanga tekikugidde poliisi era kubagobaganya. Nansima Doreen ne Ernest Kyazebe bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Munaffe kusabukiriza tugenda kuwummulamu budakiika butono nnyo. Tugenda kudda n'amawulire mangi gotasaanidde kusubwa era nga mulimu ne gano.
linda ne bino mugataliiko nfuufu mukwano gw'abaana bange mulungi ne ku nsusu z'entondo bikolebwa Movit. Foam mattresses offer maximum comfort for a healthy body, durable. It can be found at our dealer shops and agent stores countrywide.